This is Ground Media UG. Karakata omukulu lili Pazo of Uganda oli otya? Ogamba otya makona. Ni bulungi. Manya kagambo of Uganda nakajja kugwe. Kasana kulaba ngo obonye nnyo. No maana oterera. Nkyenkwagala ko kimu oyagala omulimo gwo. Tejagala ki. Oli bulungi. Ngezaako makoli otya. Ndi bulungi. Oliro otya okuba nti lili Pazo family yo bantu bagagga nnyo tatawo yali musajja mugagga nnyo naleka ebyobugagga nga gwo omwalina okuba nti okwasaganya business ze nozisulawo nojja music industry. Kitange yali mugagga ne government bwe zakyuka ne zimwavuwaza n'oluyimba naluyimbye baluyita omugaati. Awu mulemerembe omugenzi sula yali mugagga ne government bwe zakyuka ne zimukola ki ne zimwavuwaza so yafaali yala kitange. Kyovudola banti babadde bambuuza wano ne bagana neddanze ebimu ku byanki ya government eno butatuwa copyright era sijagala sigironda lwekyo tuwa abantu copyright mu Uganda eno ya leero mu nsenda bufu kiswaza. It's a shame to our country. Buli muntu abere ne copyright. TV zibere ne content wazo abayimbi buli omu abere ne copyright ku kintu ki. Banno bali mu kulwanira copyright bagezako kuba nti balaba ekintu kyawe bakifunamu. Lili Pazo gwe tobirimu. Kwebuzaabuza nga afukaana aba. It's a wastage of time. Kati fe newankubadde tetwasoma nnyo Mukama yatuyamba ne tujjanga tusinkanye kumwa abantu ne tubeera waliwo kye bayita okubeera omuntu mu bantu. President Museveni yakeera ku makya n'agamba ndagidde okuva na leero tewaba mmotoka eddamu kutambula yadde omuntu addamu okutambula eggwanga ndisibi mpaka embeera lwe nakkakanamu kuki ku COVID. President alina authority yeekera ku makya newandiika ebbaluwa bw'ati nga kamera zonna zimutunuulidde nga bwe zintunuulidde nti ndagidde minisita gwe kikwatako akola ku by'abayimbi ekola ku arts n'ebitongole byonna ebikwatagana mu kkowa eryo okuva na leero copyright ngitadde mu nkola parliament gazette etteeka eryo muliteeke mu byapa byaki ne likolerawo n'ateekawo ne enforcement bulungi nnyo nga byakeera ku makya n'ayisa ne bikolerawo. Bahonale babagezaako okulaba nti bapushinga ekintu kino mube balamye Dr. Hudaman. Nedda kagenderere ngaafukaana aba simanyi lwaki gavumenti yatukolera ettima lwaki etukotogera okutuuka ku ekyo simanyi ate bwe tugendayo oluusi batulaga batwagala nnyo. Lwaki mwekwasa gavumenti nga mwe nnyini muli disorganized mwerumaluma? Disorganized ki? Ebyobuvubi nedda abavubi tebatereera. Abavubi bavubanga obwennyanja obutono leero bakyabuvuba gwe basanga gwe bawewenyula emiggo ne bakukuba emiggo era toddamu kubuvuba era ffe abayimbako mu bitundu byewala otuuka ku kizinga nga amagye gakoze operation embooko yanyoose nga n'abantu badduse era n'otuuka ne ku kizinga nga tewali yadde katimba katono kakkiriza kuvuba bwennyanja buki buto kubanga etteeka lyakola gwatanaba kweorganizinga nga tonaba kwetereza singa president yakera ku makya n'agamba mpandiise okuva na leero copyright eteekebwe mu nkola ntaddewo enforcement mpandiise ekyo kiteekeddwa mu nkola kitandika okukolerawo okutandika n'ewiiki ejja kikola. Yensonga lwaki banno tobeegattako anti kakati kubanga because olinze order ya president. Yes bw'abanga asobola tiyawandiika ebbaluwa yawandiika ebbaluwa n'akola etteeka n'alisaako omukono si bwakola ne biteekebwa mu nkola ne tutuula ewaka almost emyaka emeka emyaka gyali emeka mu COVID golowooza waliwo kyatasobola. President alina authority yonna asobola n'okukeera ku makya n'agamba mbasibidde ewaka. So omusaba okola ki? Musaba Oweekitiibwa President nkusaba buno obudde abayimbi bwe bamala bagenda kufuniramu bizibu birala kwebuzaabuza kudde eno kudde eri Oweekitiibwa President guno mulimo. President twagala okutegeeza ate batulaga nti batwagala nnyo n'omulimu bagumanyi. I don't know lwaki batwebalama okutubuzaabuza okudde eno. So with due respect Oweekitiibwa President ebintu bino abantu bafunyeemu nnyo obulumi ebintu bino abantu balimbiddwa nnyo ebintu bino abantu batambulira mu bukuusa gazette etteeka keera ku makya oliwandiike nga bwe wawandiika ku COVID nti mutuule ekeeka liteeke mu nkola. Gavumenti erina obusobozi obuleeta ebyuma byonna ebyo ebikola ki naye buli omu n'ateekawo ka federation buli omu n'ateekawo ka association simanyi kadongo kamu bandi upcoming abatandika simanyi biki wastage of time. President kera ku makya gamba ntaddewo copyright ekolerewo
bayimbi mukole bwe muti ne bwe muti baleete emisomo batusomese president yakitadde mu nkola oba kyankwanzi muyimbi gulawo app eno kwa account yo kujja okufunira royalties zo kimala tewali kirala kituzaawo kumala budde kyovola nti ffe tetubyetabaamu ate ebintu biri political nnyo waliwo ekintu kyolanga kibagattira wamu ng'abantu ebintu ebiri political tetwagala nnyo bisemberera ku lw'ensi weeri abantu bakambwe abantu bayinza n'okutwalira mu kintu nga balowooza nti gwe olina kye wayingiramu mbu oba ofunayo ssente tubiyebalama. Lili Pazo njagala twogere ku musajjawo kyaliwo yali kyaliwo oba mukyakwatagana simanyi Bigeye yaze kusaidia Bigeye omu ku basajja bemanyi talina buzibu Bigeye yasaze diro n'ava mu NRM nadda mu NUP ng'omuyembe ensonga eyo jogera kocha nga gwe omusajja wa NUP because tukumanyi oli musajja wa Bobi Wine nnyo saagala n'okumwogerako naye yeebale bw'abanga yategedde naye agende mu studio ayimbe ayimbe nnyimba musajja bulijjo ng'ayimba abantu baagala nnyimba okwogera kuno kwe twogera ku TV tekukuweesa mirimu abantu baagala nnyimba just Bobi Wine ayongerako mu digido Bobi Wine yakwongerako mu digido bw'obanga oli ku side ye ayongeramuko mu digido bawulira nti wagenze oba bulemeezi twaga oyo waffe tugende tuwagira omwana oyo kyekyo afulumye ennyimba ate abeerewo amazima kubanga ffe tubadde rojo eri mukama waffe tetumulyanga mulukwe tubadde kuye ate bo baafunamu nannyo yabenda osinga nawulira yali anyumya ku lugendo lwe naga ayanda bakwedde ne service park n'agamba ojja kuba muyimbi so yeebale bambi osanga abadde ayita mu kintu ekitali kyangu eyo gyazoloza n'afuna emirembe ate ki ffe abaliyo tufuna ki bino bya kubeera ku mazima abazze teteri musaala eno teri kulya eno teri baasa bwojja eno abantu just bo balina be bakulabamu naye genda mu studio ne bwona abeerayo ng'osiiba mu uniform ng'oyambala bukofiira teri agenda kuwa kivulu yiganga weebale kwambala kakofiira abantu baagalamuko ka music yagambye nti omusajja yamuggyeko caveat eyali yamuteekerwa caveat gye yamuteekako Bobi era lwaki naye omusajja oyo alabye nnyo bambi ntunula Bobi Wine oyo ne musaasira Bobi Wine tayogera gwali olabyeko Bobi Wine ng'akeera ku makya agamba mbu nkutaddeko caveat agamba no talina Bigeye agamba nti abantu baali bamuteekako caveat nti nga takyayimba kati Bobi Wine yamuggyeko caveat abantu si Bobi Wine otegedde abantu kubanga abantu bakulaba nga toli ku Bobi Wine bakulaba nga alekeredde abantu bo balina ekyabwe ekiri mu society lwaki mulekerera munnammwe balabanga munnammwe kyovola ababuli alaga nti alekeredde munnaabwe kyagulanyi abantu bakutabukira baga lwaki olina ettima lwaki weefuula omutooletoole munnammwe abantu bannayuganda bamanyi balina nnyo ekisa bannayuganda abo boolaba kati bwe balaba Bobi Wine balabanga mmwe abamulekeredde munnammwe temumuyambye mwagala afaafaagane yekka ku kyagoba era bakunyiigira nnyo era nsekerera abavubuka b'endaba abaddamu Bobi Wine tebasuubirayo yadde olunaku n'olwo mu byafaayo bya Bobi Wine mpozi nga tomugoberera Bobi Wine tawalipulayi oba omala biseera ne bw'olyogera ku Bobi Wine okumala emyaka 5 mumala biseera ndaba avubuka ku TikTok simanyi Bobi Wine vaayo oyogere Bobi Wine kuva dda mu music we taliplayinga kati olaba yalinga mbiri ebyekivubuka ebyokuyimba nga tagabali Bobi Wine takuwalipulayi takuddamu Bobi Wine wamusindikira message era n'olugero balukyuse nti kumala biseera nga akunamira muzibe kumala biseera ng'ayogera ku Bobi Wine ng'omanya ali kuddamu tali kuddamu ne bw'oli saddaaka maguja ayinza kuddamu mpozi ng'ofudde ani kati kalakati Introducing Ground Media UG for
for all trending events, concerts, news updates, celebrity gossip, showbiz, interviews, entertainment, sports, and much more. Ground Media has got it all. Follow us on all social media platforms: Facebook, Ground TV Uganda; Instagram, Ground Media Official; TikTok, Ground Media UG; and on Twitter, Ground TV2. Subscribe to our YouTube channel at Ground Media UG for the best coverage of entertainment and edutainment.